Ntunuulidde evvubuka lino nga lijjonkera Nameere ne Papito nenva ku batikitooka. Baganda bange mujja kubulwa emunywa amazzi. Ate bw'oteegendereze ojja kubulwa akuziika. Buli muntu yenna akulaga obulungi olwaleero enkeera omweyisizaako bubi kiki ekyakutuukako. Omukazi yatwaniriza mu maka ge n'atuteerawo n'opportunity okumiitinga sipiika n'atuwa n'ekifaananyi n'atusuubiza n'otusisinkana. Ki ekikuyisisa mukazi oyo ne famire y'eggaali? Omusajja nga yatwaniriza ekigo. Buba butasiima ki obwo bwe baazaalira mu muntu? Omuntu nakukola obulungi obutagambika. Ku bantu bonna abaali ku mukolo, Honorable Nameere yatuspeyalinga, yatwawula mu balala. N'agamba nti sipiika, wano waliwo babbulooga bo abakwagala ennyo era baagala kwogerako naawe. Calvin Kayanja n'omukulu ono. Era sipiika n'agamba nti mbaagala nnyo bakola omulimu gwa ttendo. Mbadde sirina budde naye tujja kufuna olunaku tumiitinge. Era sipiika n'atuwa ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kyalina kubeera ky'abantu basatu. Nze, Mutasiima ono ne sipiika. Naye abantu olw'okuba baali bayaayaanira sipiika n'okwekubya ekifaananyi naye ne bakiyingiramu ne tubaleka ne tubeera kkulu olw'okuba sipiika yali atusuubiza tugenda kumusisinkana oluvannyuma. Naye buba butasiima ki omuntu eyakuwa opportunity n'akwaniriza mu maka ge n'omujolongo obwenkanidde wano? Bannange tujja kubulwa gye tunywa amazzi. Ekyokubiri tujja kubulwa abatuziika. Tujja kufuna ebizibu mu nsi eno buli omu agambe nti ye ekyo kikutuukeko obulwa abakubeererawo. Omuntu n'akwaniriza mu maka ge. Kale bw'oba tokkiriziganya na sipiika wandijereze sipiika n'abalala. Naye n'odda ku musajja yatwaniriza mu nju n'atukwata mu ngalo n'atubuuza nako omusajja mu maka ge. N'odda ku Honorable n'osimba amannyo omukazi yatuteerawo opportunity. Abalala zonna ze batuyisizzaako mu nsi eno. Nze mbadde ku mikolo mingi nga kuliko abakulu bangi, naye omuntu okwanjula mu maaso g'omukulu n'akuwa opportunity mu meeting. Kitono nnyo. Nameere yatulaga omukwano ku mukolo gwe nga ggulawo enju ye era n'atwawula mu balala. Tekaba kadde twalina okutuula ne sipiika tumunnyonnyola ebizibu byaffe. Sipiika n'atuwa appointment okumusanga mu ofiisi ye era n'atuwa ekifaananyi ekyo. Ekyo yenze, Mutasiima n'abalala awo abaatwegattako. Bannange, batikitooka. Ebiseera ebisinga mulisooke kulowooza nga temunnayogera oba nga temunnakola kintu kyonna. Mwetamiddwa, abantu babeetamiddwa. Amusinye abantu. Ayagala okugenda ebweru penna olupapula kube kumpi. Ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'abo bulenzi sigenda kukoowa kubabuusa na kubawonya bafere. Bw'oba oyagala genda Dubai emirimu gya kirina weegiri. Kulongoosa malls, masomero, mizikiti, bisaawe bya nnyonyi. Omusaale miliyoni 1.4. Bakulisa bakusuza bakujjanjaba. Namwe abasobola okusitula emigugu ku bisaawe kwaniriza abantu okola emirimu egy'enjawulo weegiri bisaawe bya nnyonyi. Noonyaako ku noti 7-6-6-21-51 oba noti 7-4-6-52-44. Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna butereevu. Badia, Banange, thank you for the love and support. Banange nebazanyo General Yoweri Kaguta Museveni, President wa Fowe Gwanga, Jaja wa Zukulu. My Commander-in-Chief, salute you. Banange, dalandi mulwanyi watasiri kuvaako. President nga bamutegeeza ekiro kya Friday. Mbava mu convoy. Tuba mu kibuga tuyisize ebivulu tubaziza abantu baffe ebenjo kyezaayo mbokyezaayo ndi mukwebaza balonzi bange nalayira nze nenzija ku ground ye Masaka nentandika kwebaza balonzi. Tuba tumalayo bwe tuti akasozi akasembayo tukwataako mu kizungu tukomewe waka at our place. Nge mmotoka everi drone etwekiika evamu abakalakala ne mundu bazze balwanye ne security yange bazze balwanye ne ba foot soldiers bano betutambula nabo baddayi bafa abagenda bawaga Baze Papita bagambye don't take my wife anywhere unless you first shoot me. Batadde wembeera. President yampo omukumi komando. Na kulabira omukomando we SFC walwana n'aba UPDF nga munana ngalinga alwana n'obuchoba. Oluvannyuma ennyo ngambo wange wayinza okubaawo crossfire wano. Abantu ne birabwerera amasasi abaana b'abandi ne bafiira mu bino kanfuluma emmotoka. Nga nfuluma era ng'omutendeke emmundu okwanikako ku mikono. Emundu eba mundu ekyo kikola mutendeke ngamba do you have a female soldier on board? Bali bampita honorable ekyo siba waayira bali mwatto bampita honorable ngamba yes honorable ngamba you know
better come out. Ngomuchala jawendi honorable. These people are just causing chaos. Naye jangu tugenda. Gangamba ngenda na musirikale wange nga tuyingira na komando w'SFC munda bagezezzaako mujjako emmundu yengeyo naye ng'omye eddamu evugira mu drone wakati waabwe ne komanda w'SFC mba ngenda nsiginolinga papa to call his excellence call HE nina essimu erimu layini ekubwako omuntu ogwo mu ggwanga lyonna General Yoweri Kaguta Museveni bo bwe baali bantwala essimu balaba eno yange gye nalina mu ngalo gye nafuluma nayo kumbe ndeseeyeri papito nga connectinga essimu eyo aba switchboard we bagiraba nga sikoseza these other phones of mine era nabo bamanya engeri gye tuyise mu vitazi nyingi nga President Museveni azibeeramu azitulwanirako ab'e Masaka ate nga nze ndi ku front line kodi bazimanya nti eno kebanga yeekubye waliwo obuzibu naye era ebintu byagoyinga mangu public ng'abasinga nabo babitegedde General Museveni nga bamutegeeza saabalwanyi nti munnange omulwanyi w'e Masaka waliwo ababuyabuya abamwekiiseemu tuba tutuuka ekyaluso wali tunatandikira ddala lw'e Kampala tuba tutuuka ekyaluso wawo ngenda olaba bakutte drone basoose ne bagikwekako ebbali beebuzaabuza abakulira nedda bayina baakaayana nabo nabana abali mu drone bakaayana naye bamugamba naye mmwe nga mulabika mututomezza mwatugamba speaker ye yawannamere security ate omusajja woono wa SFC president ye yamumuwa koodi zonna zaayogera za nnamba emu beebuzaabuza bamala bagivuga tudda ku lw'e Kampala tuba tuyingira mpigi tetunnatuuka tuti ku round nga nabo babakiika endala nga President Museveni aweereza emmotoka nga babagamba mubadde mu mutwala wa era akoze eki temuddanga mukwata muntu nga temunnategeka musango ng'omusango gwenkoze bagulina okwata omuntu nga tulinaawo musango eyo teba arrest eba abduction bababuuza mu mutwala w'empizivuze ebikonde bannange kwolwo ab'emundu baali bangi naye nga babasinga kwewuttula mpi na bikonde bano abajjidde mu mmotoka empya batandise okukuba bano abanzigye e Masaka oluswayiri luvuze beekubye beevumye mu kavuvu nga naawo bagamba what is not happening bagamba honorable you yourself bali baza n'abasirikale abakyala babiri bano abaatwekiika empigi bagamba honorable we need to move you we are on orders from the president nga bamovinga banteeka mu vaani endala ey'okubiri ezze n'omusirikale wange oyo ye nga mbagambirawo nnina okugenda n'omusirikale wange kaakati bano nga bababuuza mubadde mumutwala mubutubadde tumutwala waka avuga bamubuuza ewaka wannamere gy'obadde omutwala yewa nti tubadde tumutwala ntinda sibeera ntinda mbeera kigo kamugamba you don't even know where she stays bamubuuza abadde mpoza akoze eki no you see let me give you the one who gave us the order kati mugenze Masaka ne mujja omuntu mu convoy nga kyakoze temukimanyi mumuvuga mu mutwala waka anyway long story short nga abasajja banvuga nga bano babagambe motoka yaabwe egoberere ng'omu ku bavudde mweri omu ku bakambwe abavudde mweri ng'ate atuula mu yaaba n'abanzigye e Masaka tuba tutuuka around Nakawa babagamba nti oba babawa order ki I don't know which direction they took bali babanzigye e Masaka ne bagenda ze ne banvuga ne bantwala ekigo ewaka tewali muntu yenna yakoze search mu maka gange ne papito ekigo no search was done in our home search tebagikola mpukutu search ebako search warrants era amawulire mwali galabye buli kimu bakiri by the way abantu bagala nnyo kola search in the open so that tewekwasa nti waliwo kyebakomatinze mu nnyumba yo so no search was done in our home bantutte ne bantuusa ne bagamba honorable we're gonna have to go with your phone kubanga tetumanyi oba tewakyaliwo babi bawondera who could use your phone to track your location esimu ne bagitwala ne bangamba n'omusirikale ekige wakolode wali abasirikale abaliyo obadde wababunga esaasa security yawo nale bonnamere bagijjeyo ey'e Kampala n'ey'e Masaka teri yajjewo security tewali n'omu I don't have any problem with any security whatever so ne batwala omusirikale ne bagamba munnange katugende tutegeere soldier to soldier kiki ekituufu ekibaddewo as these people approached your car biki kugikoona byabadde bitya omusirikale atubuulira na sente zonna ze bagambye mbu simanya right honorable Anita Among yabadde azimpadde ngende nkya mpa ababaka mbajemesa okugenda mu pato ya honorable both nalabeka banda biteeka ku mikutu gye yeewanda naye baaba video emu gye nnakolera wakagikolamu posti za Twitter 50 every hour akolayo 10 posts per hour
empya entuufu wali olinda kyo kyetuuma slogan lwaki ogikoppa ku nsi Kabanda, you were not creative enough to come up with things. Is a natural mobilizer. So, oba weta stock empya entuufu ebyo gwe bimanyi efe tukumanyi dead stock kubanga omunnanfuusi yenna aba dead stock. Era ne ku mukolo gwa Honorable Jacob Oboth. Obwedda abantu bonna bamulabula. Obwedda bwekazaakaza kooti bwekazaakaza era weetuli abantu bonna bamugamba ne ku Right Honorable Anita oyo bw'atyo bwe yali ne famire n'emugamba weegendereza akasajja ako. So, ebyo gwamanyi nze muba kutya siriimu mumanyi n'ennyo obuntu n'obujogolibwa mu bw'ekisiru obutayi, it's really up to you. President nayogedde naye this morning at 8:20 yankubidde ku ssimu bambi nambuuza abantu be nakuweereza bakuyambye namugamba banyambye bulungi ne mwebaza nampaayo ne ku buyambi 20 million okukola emmotoka ezo ezayonooneddwa mwaka akavuvuŋŋano kubanga n'abantu abange nabo basooka kuteekawo a lot of resistance. So ate nga nkiddamu bw'okola arrest ku muntu nga tolina musango gw'omulanga eyo teba arrest eba abduction. So munnange we twavudde mu ebyo president ne twogeramu katono ku bya Right Honorable Speaker Anita Among ne Honorable Jacob Oboth ne mubuulira Kabanda bye yabadde akoze byewaana ku mikutu era stock enfu bagimpoundize ebyekisiru byonna byali munangamba oyo muyaayi ate obutasoma buluma bukulu. That's a crook. Forget about him. Tumuwa makulu. Tenze mukama wange bwangamba siwa muntu makulu. I flush you and move on. So Kabanda you flushed. Kasita mukama wange yangambye otakuwa makulu. Oyo tumuwa makulu. Nga naye ndaba tagakuwadde. We just moved on to the next topic. Eyaba speaker. Netwogeramu a few concerning issues. Nambuulira ebizibu ebiriwo ku side ya Nalongo. Nambuulira a couple of, worrying claims. Nange ne mubuulira munnange nti ayinza okuba tali perfect Nalongo naye numbers azirina. Si kusudia Nalongo ba MP bamuwagira. Obubaga bw'aba MP bubaddewo bungi left right and center. Naye munnange ngaba MP beekunga bokka bokka bafiira ku mukazi. Naye nkakasa President Museveni ajja kibalansinga. Everything is going to be okay. Katulinde caucus. Nenga yanyinyonyoddeko ebimu bye mbabuuliddeko mu press conference. Ebirala bijja kumala bifuuke public nga tugenze mu caucus. Otherwise nze ng'omuntu naye akimanyi era yampolereza n'aŋŋamba ekizibu kya Nameere kye nabagambye n'abo be nabadde ntabukidde loyalty naye yababuulidde ate ne mugamba muzeeyi nze nakubuuza ng'omuntu. Yes, I personally asked him in March ti abantu bano abazze bonna bantu baffe era nze tompuyanko nga nomba opponent wa maama Nalongo Triple A ze mbadde nkanya kutembeeta candidate wange ne deputy w'ettiti. So namubuuza personally n'agamba nedda kugenda ne police betuwagira ne recommendation neefuluma. N'agamba nti however waliwo abo balinako complaints and badde mba okuleeta obujulizi. So I don't know what happened between then and now. Naye nga yangambye okay nali saakuddira but we're going to communicate in the caucus. So kyetulinda naye nga Honorable Oboth we spoke yesterday at 4 p.m. Ye nabadde nayogedde naye eggulu ate ndyoke njogere ne president leero ku makya. Honorable Oboth is like a father to me era ekyankwanzi lumu nafukamira ne mubuuza abaami abaliwo awo naye ne bagamba Honorable Oboth ng'afuukadde taata wa stock empya nabagamba no ninga muganda wa taata we. So Honorable Oboth yaliwo nga Papito antwala mu bufumbo ku introduction ceremony ewaffe wa Muzeeyi Ssempijja era ne kanzu ya Papito agirina mu maka ge n'ekinzaali kya taata n'akiryako. So he's like a father to me. Akimanyi ne bwemusanga mubuuza nfukamidde. I can never tell anybody nti mukwate ssente muleme genda wa Honorable Oboth. We spoke for 19 minutes. He was very encouraging. Nangamba ebyo biveeko. Nangamba naye yennyini nga tebannaba kutandika kufrontinga linnya lye kurecommendinga linnya lye because president and some members of SAIC babadde nabo baleese erinnya ate ddala nga lya Honorable Oboth. So nagamba nga tebannaba kukola ekyo naye muwagizi wa speaker muwagizi wa Nalongo nagamba nange byansanze wendi naye nange mbadde wa Nalongo. Yes, that was Honorable Oboth and he's a very calm honest man. So nagamba sirina buzibu bwonna my daughter ne mugamba sisobola ekyo kukikola. You are a father in my life. So abantu abamala gabuukira bambi mumanye nti ffe abamu ekisooka Mungu yatusaasira ti abantu bano abamu twabalaba through our parents naye ate naffe ne tubajjumbira ne tubazimba mu ka network. Honorable Oboth is like a father.
Nalongo Speaker Anita Among is like a father. Honorable Namuganza never go say yaliwo ku kuchala kwange yaliwo ku kwanjula. These are my people. Chofola batompuliranga konti mvudde Honorable Ma omwamuulira wano nga banzibye obulwakalu ne baddemu kabala. He was on national television defending my victory. No. Ngoberedde Namere Masaki. Ground abadde nayo kalulu yakangula. So these are my people. Togezaako kuleetawo bintu bya kisirusiru. They know me. Amajege mwagenze ne mulimba limba bambi because of course waliwo joint security operations zigenda maaso. The number of investigations going on mu bintu ebyo ebiri mu parliament. So bwe muba muyinawo bwe mwafunye isolated ones ne mulimba be mwalimbye mwabakoze bubi, they are being investigated. Abakoze ekintu ekyo they are being investigated by the president. Zisina buzibu ku muntu yenna nabalese mu kibuga nenzija kwebaza balonzi bange gye mwansanze ne muntambaala as usual nange neerwanako. So we move on, we keep going. Is the windy President Yangambi, concentrate on your work, advocacy against corruption. Where is abantu go? So yeah, I'm over here and thank you so much for everybody that called me, Bambi, Oriotia, everybody that prayed for me, everybody that wished me well, Bambi, Mbagala, nyo.